Hello? Yeah. Njirabye email address. Lwakuba password yayo sigiyina oba ogimunsabireko ogimpe nsobole ogisettinga obulungi. Okay. Baby, I know. Ono client waffe ayagala kuleeta gundi. Ayagala kuleeta ayina company like ayina omuyindi gwayagala otuwa wano tubeere nga tumu advertisingira. Oli otya? Jendi oli otya? Nga weegonza gye bannange. Ng'omanyi lava ennuma. Lava ekukedde. Adda. Lava enzita. Hello? Yes, sir? Yes, boss. Fine, nabadde ngigyeko awo ku table yo nga nze njirina wano eno naye I'm going to bring it to you. Okay. Which other one? Okay, let me see. Okay, so let me look for it. I'm going to come with both of them. Okay. Baby, yani? Naye gwe lwaki tutereera? Yita mukubuuza kyo yani? Ono mukama waffe ali mu office ayagala kumutwalira files. Buli kimu n'okiwuliriza. Excuse me anyway. Kiraza akuyise mu office? Yeah, ngenda mu office just ntwala zino files kuba ngambye ntwale eno then even another one. What is wrong with you? Tichati. Lwaki toli mu office yo wavudde mu office yo oningiriza emirimu wagireseeyo oli wano weefudde bize kiki kyokola wano? Abasajja amamanyi bw'otamubira nsikoyo. No, come on, you just have to style up. Kubanga oningiza kati mukama wange abadde ampise just muwa. Oza mukama waffe yatakulaba nti oli mulungi. Yatakulaba nti yasobola okukwana. Naawe nedda, this is too much. Omuntu ne bw'oba omwagala tosobola mukuuma ebyo by'ogira. Kati okwagala nkoze bubi. No, tokoze bubi, but then it is too much. Wano twajja yes tweyagala siganye. Too much. But twajja kukola. Gwe buli kaseera ombeerako. Kola. Tosobola kumbeerako bw'otyo. Ate lwaki essimu eyiwanga atagiyisizza wino namba ye koodi ye mu office. Ati mu office yo toliyo. Hello? Yes, boss. Mbadde wano kale sekanje. Kigeza kulya kuyange mu office. Tobeerako mu office yo buli kaseera ombeerako wano ng'onnunda zipo oba wakola ki? No wonder eta wano tukole, but then this is too much. Buli kaseera nonningiririza. Bannange omuntu waliwo waakusobera. But anyway, I think I can do something. Omusajja ono yeetaaga solution. Kubanga ebyo byanningiza every time ali ku table yange, luli bamucomplainingako mu meeting, takyakola waka talina gundi. Let me just find a solution for him. I think I have his password for his email. Kamukole akantu tajja kukategeera. Mbwa gwe wantama. N'ekirala ekikulu nsaba ove ku mukazi wange. Ate no bw'otaamuveeko nja kukuba ekinaanansi ojja kukyewuunya. Wadde oli mukama wange naye va ku mukazi wange. Email egenze. Nisibana kubono omusajja wa boss namukola ki? Nze gwawe ebintu ebikambe, nze gwawe ebintu kati mbwanga antu majinja. Nze ngende jinja. No, if I'm to ask, what are you doing here?
What are you doing here? What tugenda mukama wote? Bangenda jinja kati tugende fembi nawe. Mugaye tugende nawe. Negwe, we wande wano company wajifuula nyo. Nze antume kati mbenga nkuleka wano atenze ngende jinja kati banku nonya yote. Wano wajja like did you come here to work with me or did you come here to work for yourself? Kuleka wano atenze ngende jinja. Nze sijja genda yo. Era sigenda genda. Okuleka mugaye ngatugenda aba. Lwaki togenda jinja? Lwaki togenda jinja? Kati kulekerani wano. Kulekerani. Nebane waliwo omusajja. No, kulekerani. Muganda tisi tugenda two of us. Jinja malena kubiri kati mbololo. Genda okole wano mu office tokyabera mu office obera mu yange. Mukama wako wadde omulimu ngodda moyo stupidity mbu musimanyanga mwe. Maybe I'm mistaken. Is it an office, a market? What? Boss is an office. It's sorry, office. we are sorry for that conduct, but it is an office. Office yero. Anyway. Emirimu egiriko gimalako bbanga ki? Era nkola munaye mukama wange. Era kati giriko mbizayo fayiro nga mukaaga zigwe. Zoliko kati? Ze ngendo. Agadda ku siku ku kompyuta yo n'oweereza mail. Ekyo kyo kisobola. Okuweereza bwa. N'ompeereza mail. Ekyo kyo kisobola. Naye okola emirimu gy'abaklayenti tokisobola. Nze kati maze banaku nga 3 sirina kyenkuweereza. Wagisindika ddi? Wagisindika ddi nga yakatuuka kati. Gwe nzembwa. Ekyate. Nzembwa. Mukama wange simanyi kyogwerawo. Kiki kyotamanyi? Ekirwa. Sebo mbwa nzenve ku mukazi wo. Gwe please. Nali nkwagadeko kiki? No sir, that has never happened. Sikyangako ntya nenkwana mukazi wo. Ate atya kati ogambye otya? Ogambye otya? Okunoga ebinanasi nkuyinako omusango. Mailo togiweereza ku mailo yange. Address yo sigimanyi. Ogimanyi. Kogwe. Sina kyempoze. Kwegamba bwenjogerako mba mukyamu. Kwegamba okay, it's okay. Pack your things and go. Wa. Tambula ogende. Genda. Office yange giveeko. Omulimu gwange guleke. Gende wo otule. You are no longer our employee. Sandula batugobye tugende. Batugobye. Bakugobye nani? Ati bagobanza tugende nkuleka. Tugende. No, come on, you just have to leave me alone. Come, batugobye. Tawudenga kala batugobye. It's okay bwabanga akwetaaga kubeera kagenda. Mukwate laavuza mwe muzitwale wamu. Genda mugende mutambule